ng'abamagye bakatutegeeza nga bwe bazizaayo abasirikale bamukuuma byalo mu nkambi ne basigala ku buvunaanyizibwa bwabwe bwabaleese obw'okukuuma ebyalo. Waliwo bannamateeka abaagala bano baggirwewo ddala. Bannamateeka abeegattira mu kibiina ki Legal Aid Service Providers Network nga kirina amakanda mu disitulikiti eziwerera ddala 80 okwetooloola Uganda bye basaba Paalamenti ekwasize wamu ne Minisitule y'ensonga z'omunda bamukuuma byalo bano baweerebwe. Bagamba bano bava dda ku mulamu ogwabaleesa. Kati tulowooza nti Paalamenti erina obuyinza bwa njawulo okubuuza abakulu bekikwatako. Bwe baba nga tebalina ripooti eri convincing nti bagenda kukomya ekintu kino, tetulina mutawaana tugamba nti bano ba LDU bali batuggyeko, tetubeetaaga kuba bali mu kututta mu kifo ky'okukola ki okutukuuma. Batuzeeyo ku ba LDU bali abaasooka babeera nga ab'okukyalo ng'osobola okutegeera nti LDU oyo wa defense bamuzaala wali. Naye bano aba LDU be bajja Masaka ne batwala eggulu. Olunaku lw'eggulu ayogerera ekibinja ky'amagye ekisooka, Major Bilal Katamba yatutegeezezza ng'eggye lino bwe litayinza kuggyibwawo ng'omulimu omukulu ogwalireeta ogw'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka gukyaliwo. Kisobola okukola bulaba nga abantu bano ababi abatono ennyo ssekinnoomu abali mu LDU tubajjamu nga tubatwala mu makooti abakozi obusango obutono tubabuulirira. Bannamateeka ne poliisi nayo tebagirese ebbali ng'era banokoddeyo n'egimu ku misango n'abantu abawera abagambibwa nti eddembe lyabwe lirabiddwako nga lirinnyirirwa aba LDU ne poliisi n'abamu okutuuka okufiirwa obulamu. Tuyina omwami eyalina obulemu ku mubiri gwe tuyita Oloya William, yali tawulira, aba LDU bwe bali boogera naye ne balowooza nti abanyoomye. Oyo ne bamukuba era ne bamuteekako obuvune bwe twogerera nga amagulu baagaggyeko. Tuyina mu parishi ye Padel eriyo abantu basatu abaakubwa, omu n'afa, Odong Bosco. Odong Bosco ono nandibadde owa LDU akwatibwa, owa poliisi yakyusibwa bukyusibwa. Eggulu era waliwo aba LDU n'abasirikale ba UPDF abalabikira mu katambi nga batiisatiisa ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Joseph Luzige abasimbiddwa maaso ga kkooti y'amagye Kakiri. So ng'era waliwo n'aba LDU abalala bazze balabwako mu kkooti z'amagye nga bawozesebwa era ne basalirwa ebibonerezo. Wabula Sylvia ne banne bo bagamba bino byakuwuddisa buwuddisa bannansi. Ffe tugamba nti baleve ku buli obukeesi obutono batereze mangu ekitongole kyabwe n'abakuumye eddembe basooke babajjeyo mu field babatwale babatraining babateekemu kye bayita okukuuma abantu n'ebintu byabwe, okulabirira abantu n'ebintu byabwe balyoke babakomyewo, tujja bbaaniriza. Amagye gatutegeezezza nti wadde waliwo abasiiwufu b'empisa bangi ku ba LDU emirimu bagikoze bulungi. Kizibu nnyo okufuna abantu omutwalo gumu enkumi bbiri nga buli omu yeeyisa nga bwandyagadde bweyise. Kuba buli omu yakulira mu nkula baakulira walala, abamu oba training naye bagaana okukuba ku mutindo gw'oyagala ebiseera ebimu. Bannamateeka bano era basaba Paalamenti essaakazito ku gavumenti eronde ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu ow'enkalakkalira kisobozese okwemulugunya okukwata ku kutyoboola eddembe ly'obuntu okuwulirwa. Etuwe omukulu abeera omukulu ne commissioners abatwala ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission sobola okuba nga kijjuvu, sobola okuba nga kirondoola emirimu gyakyo. Jjukira nti gye buvuddeko ab'akakiiko kano baatutegeeza nga bwe batayinza kutuuza kkooti yaabwe giyite tribunal okuvaayo n'alipoota ku misango gy'eddembe ly'obuntu olw'obutaba na ssentebe. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.